Doza na checho mukirabi. Ndi wano ne king herself. Abule naku zino. Omwami we tetumulaba era omugambo gona ate tokomoka. Naye olw'omukaaga olujja ye hijab nation tugenda kuba lugoko ku millennium okuyingira 5 10 emmeeza ya miliyoni 3. Oli otya King? Ndi bulungi, oli otya Zubeda? Ndi bulungi. Mukulikeeyo mu show bukyango gimala sikulabanga. Nakunoonya kuva mu show. Nezija nga shewedde ng'ate nkulabako. Nga wendi munnange. Olusi binkwata nga bw'obimanyi. Naye wendi. Kulikayo nga kitalo. Nange kitalo nnyo. I saw you. Bachogera bachamuleze. I saw you broken. Crying. It was sad. It was sad. Omanyi abantu bangi nnyo bagamba I'm your #1 fan. I get that a lot. Naye oyo guy, that was my fan. That was my fan. In fact, I can confidently say that was my #1 fan. Yali anjirawo mubiri mwana. Sometimes nga nange njaba mugamba nti kisoka linda ko. Sibamuko, especially sometimes gali mu enemy territory. Stage amugamba nedda just for your safety bichi, but he didn't care. You know, he was there for me like 100% of the time. Ate no just mbukuyiwa mubiri ne sente nga agula t-shirt nakulirako nabo ku kyalo ne smile gundi atya. He was amazing mwana. Kati yalwala yafuna accident. Ekituufu kyenyi sikimanyi. Nasoka kuli of course teteyewulira bulungi biki nankubira naga nti agenda mudwaliro. You know, and then within there's a time esimu ye yavaako for like 3 days, and after that family netukubira tugamba mwana yafudde. Ne family temanyi? No, ne family I think just twafunye budde obwoge yes bubuuza yes ofene tukomanyi mu mbeera eyo bwe tusatandika kubuuza abantu. Yeah, you can't do that. So maybe later tujatula ntegere story nti yatandikirawa. Kati yabadde alina omukazi n'abaana. Nedda. He's a young man. This is 28. Tabadde muto just abakazi bayika bamubba nnyo. Atidde okwogera. Waliwo n'abagawala kati balabye nga tebalina mwana nagamba maama ensi nandaba ntya nti nze nnamwandu. N'atya okuvaayo. Usually bavaayo. Usually omuntu avaayo naddala mu time eyo. You know, but he was a very young man. Very young. Talinze na show. Yannumye era kyannuma. Ng'ate oli wekka okaabe tolina akaako akukona like our dad is not around. I understand, yes. Then I get your mogeko, it's like I was born with him, and you know, but he was like, you're not blazing. I hear you. Of course, I miss him. I'm missing, yes. But then it's not as serious. No. Hey, not, you know. So what is Mr. Kuyo? Mr. Kuyo has work to do. He atambula sometimes na komao. Yeah, so atambulanga muko. Walabako Ibura ke mukasomanyi. Yes. Wamulaba nga akuwandiiseko. Yes, nalaba. Ngaka musajja wamututa agenda akole. Yes, najiraba. It was very funny. Nenga najiraba, yes. It was funny. Yeah, it was very funny. Yamogera ko ngoba school boy gwensasulidde ti hayalani obeereko kyokola mu future. Yes. Nedda si bwe kiri. It was very funny. Yengeri ejakyogeramu yekijjayo ate bubiye. You know, omusajja abamu n'emirimu gye nti sometimes we go and work abroad and come back. People have their hustles, yes. Totya nno nti abeera yati eyo taafuneyo kimami. Onavaawo Zubeda. Mukazi mukulu. Tebikyakulumira. No, sinti tebinnuma naye tebindya nnyo bwentyo. Siri that insecure. Okitegera nti ate kati omusajja waba naayenda ne wabanga wali waka. Teyeetaaga kufuluma out of the country mbwayende nedda. Oba wabimanyiira bumanyiizi. Obimanyiira okimanyi ndi mukazi tosobola kumanyiira embeera bwetyo. Nedda naye ng'omukazi olina okutrustinga mu kintu kyo oba nkugambe ntya omuntu yes mugwe ng'omukazi gwe kyoteekawo nti n'okimanyi nti bw'atambula alina kyasubwa. Si ye gwe, you have to trust in you gwe kyoteeka ku table. Nti wadde azunga ata naye ajja kumala ajja kudda kubanga nina kino ekyo wali obuzibu awo. Si nti kwesiga ye olina okwesiga gwe omanyi olwimba nze maama bankuza ebyo byolina okwesiga nti nze manyi ti bankuza bulungi nti kyenina akyetaaga kyekyo kyenneesiga. Awo nno weewali obuzibu awo nti ate
nti oyinza okyesiga nga waliyo n'omulala naye akyesiga. Naye ate olaba ekyo kyangu for me okunywera kyangu okusinga okwesiga omuntu because tewakula naye okitegeera mu meetings wano nga muli bakulu mwenna naye nze kyensobola okwesiga yenze what I bring to the table. Temanyi kino omusajja bw'avaawo kino ajja kukola ki ajja kusubwa kino kati tukyenyweza kijja muzza ewaka. What you bring on the table. What I bring on the table. A lot of women cannot bring that on the table. Yes. So kyoleeta ku table okyesiga kinene ndeta main course sireeta bumpoti bannaaye kale wano nno wetulaga nawe wakambwemu ate wa oleeta main course leta main course okitegeera balance diet ayinza okuba nga eri afunayo katunkuma yekka eri afunayo herbs simanyi wali afunayo ki naye ng'ewaka there is a full meal kati ekyo kyenesiga nti ajja kudda kati mubeera ku ssimu mubeera ku ssimu ogera ku ssimu yes nayogera n'abaana ayogera nange etutambuza embeera bwe kale luli nga tubeera naye wano bannange wulira nno bwe neeteekamu famire yammwe giyingiddemu era nsaasira munnange obulumi bungi no nembeera twajogerako eya before nangamba nti agenda kubanga atambulamu at a certain point you know so I was ready for it so agamba nti netegeka yes that's why siri kuwulira bubi nnyo nga bwe naali badde singa nali sakyetegekera yes kati waliwo akagambo kewayogera edda nga tonnafumbirwa n'ogamba you cannot move in you're the king someone moves in so you are still in your house with him? Yeah. How is it? What do you mean, how is it? No, we no, but I think ng'omukazi osalawo segera osalawo kati there's a time when you're younger walk away like moving from house to house when you start dating after some time if somebody loves me they will move here so that when they want to go tebantawanya they go no sigalawo ebyo bisigala biri constant yes bano bali maganti ava wano nadde bamugobye ne banda basindi nga ndi awamukuba n'engoye zange mpakinga nedda kati gogo balaba ng'opakinga okuswala okwo ku musajja nga nako kati bw'aba azze na keesi afuluma na keesi n'ebyala byonna bye mba mwongeddeko nabyo osoomukwatibwa ekisa n'ogamba biba bibye at that time bwe nabimuweera yali abigwanidde kati nga lwaki neekyusa obusungu osobola bimuggyako n'omuga ayambulamu engoye nedda twakula ziba zize agende nazo jjafuna endala addako ajja n'ebisimu ebirala nno nakyawe ekigambo kiba kiralamu anti ekyaki kyekiri kye bagambye omukulu oli anti zali mbuki nti mukwano awo nno oba olimbamu togenda fubutulanga bwotyo nenga nno kati nemumaka ga nti abantu bakuweramu amateeka kutegeera omusajja bamusajja at the end of the day naye nga ate waliyo n'abakazi abamu nga nabo bakazi at the end of the day so I think ng'omusajja olina okwepimira not every woman is the same engeri gy'oyisizaamu omukyala gw'osanze nga talina kyalina si engeri yeemu nga buli kimu akirina it's not the same I think omusajja ye bw'ajja ayagala kwerimba nti kyekimu okitegeera engeri nze nga sindi the way I humble myself is not the same as the way, say, my house girl would humble herself for a man because she has a lot to lose. I have less to lose. So, sigenda kubera the same attitude. Yes, yange. Yadenga fembi tulibachi. Tulibakazi bachala. Yes. So sometimes you have to appreciate omuntu standard jaba deko. Wabanga reduces eko for you. You know kusimba because you level jaliko. Tagenda che kuba nyonyo ngo oli atalina. Nedda. So you can't move in. No, I don't move in. You move in and we create a life together. Yes. Singa abewa bebagana nedda mutabani waffe. Ate abewa bebagiramu wa. Bwabanga nsiimye abaasiimye. Ne bagamba nti olaba awo abajjako abakuwasizza togenda bajja kufugamu. Nze sikiraba bwentyo okitegeera sikiraba bwentyo nze kyendaba nti ng'omukazi in relationships abakazi fe abasinga
faba singo chuka bwenzaala nzazalaba okitegeera it's me who accumulates ennyumba nzagitereza ebisinga nzabigula. You see what I'm saying? Like byonna at the end of the day byange because nze yabiteekawo. It's very hard okuba nti omusajja yagula sofa yakola ki, usually omukazi yakola ki, yaba biguze. And me when I go shopping as a woman sigula bintu bya temporary. I buy things for stuff. I make sure at least in zigenda kumpangaza the next 25 years. So when you come into my home, it's a permanent home, it's a real home. So obanga tojagadde kali editing. Naye oba ovaawo gwavaawo sinze. Sigenda kudda mu kuzunga. I'm obudde sirina ndi busy. Kati oba oyagala kgenda usually by'abasajja bitono okitegeera nze sifayo sigaza abaana. So ffe katusigalawo n'abaana gwe. Weyongereyo mukwano. Tomala budde. Yes. Kati nawo Uganda weeri. Ebino tubiraba mu bazungu. So fa kati kankirowoozeeko. Gwe okola otya? Ndabe bwe nkitandika. Saagala nnyo kunziba kati biri mbiteekamu maama baani ne bibeereyo nga byankukutu. Bannange oba njagala nnyo ate ne bino byenzize mbajagala bitwala. Kati gwafuluma. Era naye naawe iwo wenzize era njagala nga gwafuluma. Okutegeera nabyo bisigaze. Okutegeera. Kati ate bw'ogenda mani nofumbirwa wala oneteekamu abapangisa. Noba ng'owafunamu wano nawali wonna omanda awe ng'ofunamu. Ate gw'oli muzibu. Banna so oli otya? Ndi bulungi. So yagenda bulungi, mwayimba bulungi nnyo, mwayambala bulungi. Naye kiki? Baŋŋamba simanyi badde saakyogera naye ababooda bano batera okumpa olugambo. Omanyi impostinga ninga kati ngenda kukola ku gundi. Mwagala mbabuulize eki? Ne baŋŋamba mwakola share. Naye gwe ne Lilian mukyagaanye okukwatagana. Lwaki? Simanyi lwaki. Sira lwaki abantu balowooza bwe batyo. Alinamu kirindoozo ekya bato. Ndowooza oba mbwate na mu stage wayimbanga nnyo ng'oli ku side ya Kyandirwe. Naye bannange. Togendayo nnyo. No, katolaba. Video ngenda olaba kiringa kyekyo. Naye omanyi Zubeda nti in life tosobola kwagala abantu babiri exactly the same way. Okimanyi? Yeah, kati oyinza okuba n'emikwano gyo mingi naye buli omu olina ky'omwagaza si bye bimu. So I feel I love Janina towards Jackie, ndala ate towards Lilian. Engeri gye njagalamu Jackie, engeri gye ndowooza nti aneetaaga. Wali omuntu n'omulaba nti they might need your love, your comfort. Yeah, that's what I feel for Jackie. Because of situation gyazayitamu nga mwenna, and all of you have seen it. And that is why I feel like she needs me more than say Lilian. Lilian is more independent. So sometimes she intending wesanga masanyaze kakusise nesanga just nga more ndi kusaidia stage yagwe ekigo na it does tekitegeeza nti Lilian yes mwagala but the love is different. So bana bakiteekawo bateekawo kyabwe bakiraba bubi ku ango yabwe bwekirabika naye ate ku ango yange the way it is like Jack is more vulnerable. She might need a hug from me faster than say Lilian because of embeera gyazakola ki gyazayitamu. Yes, not because nti oba Lilian simwagala oba kyanedda banabayita mweyagala omanye stage yago olubege nga bwe ngamba ki stage eno yeekubira side eno nedda kite balansinga manager no ne tumunenyamu sokanga bulijjo twali tukola rehearsals ne muri hase mwakolanga nnyo interviews twaliyo nedda twalingayo nga muba museka muba mukwata obu video babiri. Maybe just Lilian is a serious person tetaseka nnyo si omuntu nti asaagasaaga nnyo naye nga tewali mbeera yonna eriwo nedda si bwe kiri badde nnotidde ne ng'abanna ate entalo tunaalwana mmeka nedda kati olaba abantu kye batagategeera is that this ekintu kya bato buli omu alina ogendebwa mukwano gwe tekitegeeza nti nno tebanjagala buli yali alina kubeera ku munne ali close to them ate nga bw'omanyi nti nze sirina budde bwa mikwano sirina buzibu n'abayimbi sirina buzibu na muntu yenna naye because of my life I might not have enough time of creating emikwano egiri strong mu bayimbi so mu mbeera eyo n'aba nga ye alina more closer friends than say omuntu nga nze kati abantu because baali mikwano gyange naye nga agati balina okulonda. So they had to choose her because they're in federation together, they hang out more together, not because of us in the Tebamwagal. Yes, so she get so now you can get side. In Gabunda try to use Ganya to work.
kale ndowooza ekyo kiri clear dy ababooda kakati nno waliwo era ensonga endala era nebeva mu babooda mbu Steve G yagamba ku bye wamukola yali tayinza kukola ki kujja ku sho neyeebuzaabuza naye ngenda okubuuliriza olugambo nga baŋŋamba kuba nali manyi yabanyiigira mwenna naye yanyiigira gwe ng'omuntu era n'agamba tasobola kulinnyawo nembuuza kiki ne bagamba wali omuzungu akututte eri wali ogenze wa nedda si kyekyo omuzigu bwe yakutwala eri wamwogerako ebigambo no ekyo si kituufu n'omulundi n'ogumu nedda but nze ne Steve twafunamu issues I think about maybe 8 years ago something like that naye maama nga tasonyiwa kirabika nagezako okutereeza embeera naye yagaana nengivaako bagamba yali tayinza kukusonyiwa waliwo ebigambo biwamutemako nga binene si nti saatema bigambo namuvuma ye in person saamwogerako saakola ki nze sikola bintu ebyo Zubeda ombeera n'ekizibu naawe nzijja wooli sigenda kutandika kugeya nzijja gy'oli nenkuwa najja nemuwa kiriya in his face so saamwogerako mboba nasala kigambo no I actually namuvuma in person naye nga mulimu ebigambo ebitavumika mu mbeera eyo n'atya yali afunyemu ne stroke no yanyiiga katola Steve yalinga brother wange okitegeera yali muntu wange nnyo yali blood wange bwana naye kati wali ebigambo binawulirizaawo situation tazitegeera kati nga njagala kumanya naye nga question nyingi yansa ntono nga nze ndaba kati nezija gyali nenjoga ebigambo nga bisongovu nnyo nga nze manye nkya tujja tereeza nga bulijjo naye nga ye kyamulumanyo and I understand actually I do because he treated me like a sister like a little sister Steve G omuntu nti yali agula emmere ewaka n'abantu wabaguza amatooke he was going to buy an extra bunch for me nangamba jangu okima amatooke oba jangu okima omuceere bw'atyo nno yali muntu wange ddala okitegeera obuvumo nanyiiga bw'atyo n'atajja na musho yeekwasa mbu alinako event I think everybody is different yali yeeka ng'agiraba ku ssimu ezo details sizimanyi naye kituufu baaliyo waka ne bamulaba naye bannange ng'atudde agirabira ku TV era bwe yamala n'agamba good work girls no Steve ye namunyiiza it's my fault si katunaakola tutya kiri kuye I guess kiri kuye netonze emirundi egiwera I found a way nenoonya engeri y'okwogera naye tayagala kumanya so nze nkirekedde ye yes nkirekedde ye bw'ali yagala akusonyiwa bw'ali batayagala era abireke nze mukama yansonyiwa njagumira ku ekyo anti omutima gwo gwatukula weetonda dda neweetonda ne wa mukama that is true yes kati nze nga nze nakitadde wayagalirawo najja kunsonyiwa angamba era olwo olutalo lwe lwabaleetera obbasuula ewa ali no actually that time yali akyali mukwano gwange yes yali akyali era ekya bluetooth okwawukana yali takyagala kyova ya bluetooth yagita bwe yavaamu sindi n'agita n'agiwa ali because ye yali yagala the original bluetooth naye kati bwe yalaba nga ate muddinganye mweno yandizze n'abalabako kale kituufu yalize n'alyagadde n'anyumirwa n'agamba be bano abaana bange abaddala brand gye yatandikawo gye yazimba n'emikono gye this was really his work naye naye baŋŋambye yaleeta obwana obulala warafiki mulimu Kasindi mulimu Kalilian mulimu nani mulimu Patricia gwe na mentoring I literally trained her mwamulabira kunze actually Patricia I'm very very happy for her very proud of how alikasi abalala sibamanyi I know Patricia and I think she's doing an amazing job nze ndaakola bulungi abalaba nababiri tobamanyi sibamanyi sibalabanga nako but I know ye Patricia mmanyi tobalabangako abaana balafiki tobalabangako no naye ng'obawulira nti gye bali mbalaba ku TV nti mu video webali yoseka kyengamba tobalabangako face to face baba we've interacted wakino but I've trained Patricia I've been with her for years ye mumanyi ate mulaba nti what she's doing is a really good job buyimba bulungi oh yes bayimba bulungi bulabika bubalaba ayagala ku buildinga ba Bluetooth lyabapya kituufu bali nnyonga Bluetooth yali nnyo there are a lot like Bluetooth engeri gye twatandikamu na buli kimu anange olutalo nalo no lunaggwera
Si lutalo. Si lutalo. Kunyiga ntondo. Akuze afunyemu ku ntondo. Tulinde tulabe babies. I don't know. Otegera kati singa omubuuza kwa nange side eno njagala kumanya. Atukirize tumubuuze ku mugambo omwana yakola ki? Kuba tugamba yakuvuma. Kigambo kiki yakuvuma tugende tumugaa kijjewo. Akijjewo. Nze nno nkimanyi kyewamuvuma naye saakyogera wa. Kyogere. Owa. Kale tokimanyi. Nkimanyi tokimanyi. Ali muntu ali private nnyo tokimanyi. Tofaayo. Wetumaliriza wano nkikugambe otegeere nti byonna bitandikira wange ne bisaasaanira abalala. Kale kaninde. Kaakati konsati yaffe yaddi. Konsati yange ya next year. Tugenda salawo. Next year? Tugenda salawo, yes. Wagyongezaayo? Nagyongezaayo to next year. Next year? Yes. Tetunafuna mwezi? Soke tukolemu esente tufulumye mu music mu videos. So twetuukira ku show nga mulina ennyimba ze mumanyi new music tuvibingire ku ganga vibe yompya kyenjagala. Yes. Abantu bano bagamba nti kuva bwava mu bato oseera tova ku nnyonyi. Sebombo olina ne wabadde ku interview n'okudaala olina interview emu gye wabaddeko mbu n'okudaala n'ogamba mbu nange bino eby'ennyonyi mba sibyagala nnyo, like I want to be home with my kids, but that is it. Bayimbi abatagira nnya nno ne bagamba nno omukazi oyo. No, but kyekituufu bannange. Obikooye. Kati my truth is very different from everybody's truth. Nze ennyonyi njitya si nti njikooye njitya. Njitya njala kubeera ku ttaka. Nali preference okuvuga mpaka US kankubuulira if it was possible. Ennyonyi njitira ddala because ndi mu bbanga blood. Teri kitukute tuli eyo mu mpewo. Okitegeera namanyira nti tires zikutte ku ttaka. When you boy, if there's a problem, you might there's a chance of survival. But ebintu bya just in mid-air. Tomanyi nti ennyonyi eraga wa totegedde ani avuga tosobola mugambako nti gundi. Tekerawo. Simanyi Peter kyekigenda maaso. Okitegeera ayinza n'okuba abavuga bamunyiizizza oba atamidde oba abadde tosategeera wali mu stress ze you can't know. Kati mwe embeera mba entiisaamu kati wali oyogera nti otidde wali togamba nti nno ozirinnye ennyo okooye bakitwala nno bubi abayimbi banyiiga nyabo ne bagamba nti kuva otandika wamala bato tokyagambwako omuntu akuyitaawo Masaka miliyoni 10 mbwa nti oyina abaana b'otambula nabo ate bw'oba olinnye ennyonyi oyagala genda ne Agi simanya naani bonna babawaate hoteeri presidential suite simanya baba bakwogerako bituufu oba si bituufu byonna bituufu but toba kunnyonnyola etya engeri gy'obyogeddemu y'enfu naye nga byonna bituufu omanyi after buli w'olinnye eddaala level zirina okukyuka. I know. Yes. So bato ina we yanteeka. Concert ya Blue 3 ina we yanteeka. And the only way that reflects is Kaja. Otegera. So akubanga nkola all this hard work for nothing. Kati buli wentuka kaseera mwanga mwina we mumpanise omuntadde. Sente zirina reflecting, yes. So so about reflecting. It doesn't make sense. Kati why do I work hard? Why would I fight so hard okuwangula ku battles mayo kujja Blue 3 shot tujikube bere yakabi for what? N'okubanga ekola ki nga at the end of the day is magoba. Nibanga eti banna basasula. Ekyo abawa. Aba Blue 3. Buli omu bamusasudde sente ze. Recently. Yeah, but so together, yeah, we see the office together. Teddy abanja. Mabeka ko katono. Sigamba nti babasasula shonga tennabo banga yakagwa. No, they. Kuba na munadde ninze mpinno. No, it's kubaba is a contract. Some contracts where you want to be paid all the amount before. Then there are some contracts that I can't even after the show. Kati sinziro in a relationship ne promoter. Yes. Kati our relationship, okay, at least in the personal relationship ne talent 256. Sijina hope. Ali ne wangamba ngina kusura myezi mukaga. Kuba mmanyi mu myezi mukaga ajja kola te ajazireta kati deal twine ne ali were not in a hurry mbuno yese disavez tuwe kati no it was like to deposit collection and after that tule or tubale zine sigade and that's exactly what happened. Like that's because you not trust ne promoter. Otherwise ne yechocho achinkolanzi manyi baba nedda yeah bana
olugambo oluli wano senti naye bino ebigambo mubijjawo boda abaana ba boda nze anti nina ogundi ya stage ensolooza naye bamanyi buli kyama kyamuntu ne contract era banga tebannabamala zegambye bituukire eno wange ne bisaasaanira wa ng'era bwe baŋŋamba nti baali bakubbye mu umma nga bakututte mu federation Eddy juuzi awo waliwo sente zaali zifuluma bino 150 nga zigenda oba ku serene zaali miliyoni oba 5 nga umma eyagalako ne federation eyagalako kati ng'ate federation bagenda eggulu bwe bagenda eggulu nammwe mukola ki mugenda batuuka eggulu omukulu agamba abakulu bano baleeta gravity ayisaamu fiina amaaso fiina akaabamu awo bamujeregaawo fiina akaabamu kaakati bano baagala sente nnyingi mwe tebaagala bbawa balina osasula suuti mwe basula na biki noolabanga esente yonna egenda eri nooyagala ova mu uma neŋŋamba sindi bw'avaamu uma eba egenzi atukoze atya esitori yammwe bannange mulina ebintugasenga 10 byemugase into one story nagitegeera bwe bagenda jukira that time nali siriwo nalina show e Sudan aba the executive we agenda ne other associations bajukira uma erina associations 14 endala zekolagana nazo kubanga abayimbi okwegatta tekitegeeza nti buli majoninge uma newemba nga nze wa uma gwe wakadongo kamu as long as tukkiriziganya nti buli ava mu nyumba ino tumachi netugenda ku parliament tewali buzibu at the end we are working together tetulina ekyombu we have to register with uma naye tufuna enkolagana kati ffe aba uma tulina enkolagana with 14 other associations ezirimu baproducer bawriter bapublisher kati we nali siriwo bakwata everybody from every different 14 associations ne bagenda eggulu yes kati yeyembeera nti side eri bavuma nnyo fiina n'akaaba neki n'amaziga nga gwe toliiwo yes nga nze siriiwo bamufuna nga toliiwo naye ate kati bino ebigambibwa nti sente zaali zikututte mu federation nga uma ogiriddemu olukwe nedda singa for me if it was about money singa nagenda nga lwaki sigenda for me it's not about money at the end of the day kuba baali baŋŋambye nti president alina kati ate era mwalimu eriddemu olukwe president nti ate alina kuva mu federation association nga mwagala kati president nga baagala president abeere wa federation we mwegatta mwenna uma neyegatta ne federation president abeere wa federation ne general secretary abeere wa federation I see what you're saying kati ekya uma kiba kivuddewo mwena mukkirize mugende mu federation ezo ze zaali negotiations from the beginning kati olaba Zubeda bw'obanga olina ekintu kyotambuza okyagala ye uma nagisanga nga baali bakozeko emyaka 5 nga sinaakufuuka president nenkijoininga ne tukwasaganya mpolampola kati tulina ebintu bye twagala okukola ngaffe kati enkya tosobola kundeetera buleesi erida atalina gyavudde n'oŋŋamba nti kati ono yantwala gyendaga it's not possible kati bwebuzibu bwa federation nti bwe bajja bali bagamba nti abandon everything that you're doing and now we go and all join the federation and let Eddy Kenzo lead us. Eddy Kenzo simulinako obuzibu n'akamu but jana eno gye tubadde wonna mbadde sina we mulaba so siina trust eyo nti gyatutwala amanyiiro okitegeera kati nze I prefer nsooke ntuule ndabe wetegereze wajja abatwala kubanga nyinza okuba nga nze wentuuse ayinza okwononawo kitegeera instead of kati nze wakiri nsigaza wano wentujira tutambula mpola nga bwe twetegereza side eri kubanga eyinza okwonona bwe tutuuse akaseera kano kyonna kye tugezezaako okukola nekyononeka bwononesi kubanga liida waffe talina ene experience mu byali okukola yes simulinako obuzibu ye ng'omuntu I don't have an issue but for now nze ndoza yeetaagamu ka training kati bwentuuka akaseera nendaba nti no I trust what he's doing awo nga tujoininga ki federation but not the way that they wanted because uma tetusobola kuabandoninga buli kimu nno byonna ne mubiwaayo eri for what okitegeera tusosigala no nga tukola naye bwe tuba nga tulina ekitugatta nti nze naawe twagala copyright nga tugenda ffenna ekitegeeza nti nakalo konna nkaveemu nzije nawe tubanje copyright no nsobola okujja nze kandi abantu nga bana muyina ekibagasa naye enkya nenzije ne running ebyange nga uma kuba tulina ebintu binzuno bonna baagwa gwe wekka no we have a lot of artists abatali mbu established artists naye mbu temulinayo gwe mujjeyo ne mututumula because Teddy record label
Yes, record label. Uma si record label. Uma tuli we under association tufuna bonde issues eziba zitulemye apart from music zetukwasaganya. The bigger issues zewetaga okutula mu board okutereza. Ng'okufiirwa. Bwe bityo ntino welfare then ekirala nti baba bakubye mu kooti tugenda kuyamba nti omuyimbi yeetaaga okumufunira rehab tusobola okikola. You see like there ebyo ebintu ebyo birala bye tukola naye tetutumbula music wo. Neda we are not a record label. Waliwo abadde bagamba nti kati nammwe muyina wano jam session naye jam session wammwe yagwa etyanga tenayadde tandika jam session mwabeera wano buli Monday naye ebintu byammwe temwagala biteekamu ssente. Jam session wammwe talinga wa federation owammwe muteekawo obutebe omuntu ayayagadde ajje bw'aba tayagadde abireke. No, I think jam session yalingawo even before Uma. Yalingawo naye ne bagibakwasa negwa kati tuli kugirevivinga kati mutuwemu ku budde tubaweemu time tubeesige mutuwemu ku time era nga bwe kimanyi nti n'essente bazitadde wali tebanaziteeka wano mu Uma kati bw'ojja n'olaba ekintu nga kiri hambo kakkana okitegeera this is just a beginning. Uma is not funded nga bw'olaba federation nti bo balina body funded waliyo billions ezizise mu federation. Uma hasn't yet gotten that kind of money but with whatever that we have we are building something. Yes. kati omukulu wamulabe bamuwadde obwa president senior presidential advisor ku creatives kati mulina nno yagenda okuwabulanga eri wa president. Amina. Wamukongratulate nze Nedda mbadde sinnaba. Lwaki tewategedde mawulire? Nategedde congratulations azeetaaga zaaki. As a fellow musician artist buli omu bwedda mu congratulating abanye congratulations Eddy Kongs oba Uma tetunnalabayo. No, I don't have an issue. Sirina buzibu naye yadde. Mbadde simanyi nti nina okumukongratulating. Naye nga simuyinaako buzibu yadde sikirina. Obadde tokimanyi? Mbadde nkimanyi nakiwuliddeko. Munno bw'atuuka ku buwanguzi tosobola mugambako kongs. Buwanguzi bwe mba nga mbadde mulwana mwenna. Okitegeera bwe mba nga mbadde mulwana mwenna then you can congratulate someone. Teba naye no battle gye tubaddemu owangudde. But if you're not part of the war, there's your congratulations have no value. Oba okwenya. Yes, siba eba teyina value. Kati mwewalana. Ngamba federation ne Uma. Nze nsinze at least since. Naye abalala bawalana. Ojasanga some members nga bewalana. But as me as the president of Uma, sibayinako. Gwe no president oli temuyinako. I'm happy for them. Okitegeera, I'm happy nti mweno short time they have managed to achieve what they have achieved. Ebyabalema. Yes, because femuna kibadde kikyakoze ki? Kibadde kikyagaana. Government ndabanga ewalana Uma. Ntya. Government ndaba ewalana Uma. Ntya. Ebbanga lyemukoledde ne babanga omwana fiina nga ayambadde busuuti ne babanga tebasobola muwa bwa presidential advisor. Kinyiiza. Batubuzaabuza ne bamuteeka mu UCC. Amuteeka mu UCC, amuteeka ku board kumbe bambi ndoza mu bika akatambaala. No, out of the blue. Omanyize kyendowooza. Uganda oluusi olemwa. Because when you do bw'okola emirimu nga gye giri nga buli omu oli perfect. No nga buli omu alaba ky'oli okola. People tebaagala kukiyingira mbaagala ekyetyo ky'obuyaye nga asobola okukibbiramu. Kati gwobeera ofuuse loosi gwaga bwe nkola ne Sindi esente bwe nzimuwa era agenda kuziwa ba artist era sijja kukola ki sijja funa ka kickback biki kati Fina namugambako emabega account ebyo by'osoma ebyo obwo busuuti oli nnyo professional tojja funawo bw'obeera omubbi. Kituufu kirabika weetaaga kuba mubbi awo mwasussizza amazima. Kituufu kati nno ekiddako ofiisi mulina ka ofiisi katono nnyo temwegaziya mutuulamu ng'abantu 9 president mwali omu bali abaana balina hotelo suits in fact suits. That's true, yes. Kati simanyi Uma awo tuli kuki kuba nno nange gyendi mu Uma eyo naye mukwano naatera okugenda saagala mundaba ate nga ŋŋenze eri kuba eno obwavu ndaba bungi ate ndaba bongera bakuba kikono ŋŋenda eri sikulinako obuzibu labayo naye bwe mufuna mumpita. Buli ayagala okitegeera bw'oba olanga federation kuwa kyoyagala essaawa zino bannange genda okitegeera nze nga sindisobola kusayininga on
because nze n'obuvunanyizibwa ate bunene nnyo enkyanja kuswala nnyo naye kati gwe tojja kuswala nze ngende gwe genda so tojja kiraba bubi nedda era bwe nfuna wano akawogo ngenda kubira kugambe kati kya federation kyawedde kati komawo eno nayo tuyinayo okuba bannaye muli baavu muyita abamawulire mutuwa kyebiri ate nga tumaze okitambulira ennyo kwegamba simanyi president ekito ekyo kirowoozeeko at the moment tukyali tetulinawo sente temulina maanyi naye tetulinawo sente just muli bakazi bazibumu mugenda nodde ekituufu kingi kati obuzibu kati sinayiga bubbi naye bwe njika obubbi mujja kundaba oyiga obubbi mujja kundaba oyiga obubbi eno mugenda funa ofiisi abo bonna bogidde bayinza obbagoba oli mutuufu omala kati federation bafunayo nyamutoolo kati twetaaga naffe okukwanayo obaani naye kati ani gwe mulina yeeyo omugezi mulinamu omusajja omugezigezi mu ngamba kukwanayo minisita kati ekikulu gundi yafumbirwa fiina singa teyafumbirwa twali mufuniddeyo minisita okulaba bula Kenzo yafuna nyamutoolo kati naffe tufuneyo nga bwolaba sekugundi waffe admin olaba muwala lanisha tumufunireyo minisita lanisha yatandise obusuuti ebyo tebabyagala kasi atandise obusuuti nemanya naye abasaze bigaayo ono ali mu bitishaati in fact bigaayo akwaneyo kiminisita awo ninayo kiminisita awo kyennina wabula bigaayo ndowooza kyembamba kolanga uma kuba kirabika empapula n'okukola ebituufu kiganye kati tulina kukola kikola kya buyaaye kati bigaayo akwaneyo minisita oyo yajja tutuusa ate wemufuna minisita weewuunya kakino ekintu kakugambe emyaka gye mbadde mu president Uganda yonna emanyi nti nze president w'abayimbi naye sisinkanangako omukulu naye nyamutoolo abadde yakatuuka bano abaana ne bagenda ewa president nze president tandabawo okitegeera President muna etakulabawo oba kiki tandabawo mbeera ku TV wali njasama oli nnyo wa luzungu okitegeera tubeetwogera empapula tuzitambuza ebyo natibabiraba kati bigaayi akwani bane bigaayi tutaasi bigaayi ayimba zayimba zitakwatagana ajja yitawo ayita ali self contained ebyo biyitawo era lwakwa bigaayo kiminister awo umeeyitewo bulungi kubanga ebituufu biganye paperwork aganye buli kimu kyonna kiganye neŋŋamba bano nno professionalism gye baleesebwa kabagwa olukwa kituufu gavumenti yaffe tebitegeera ebyo wanje King Saha gyali waffe and then also ali member wa sako ya gundi ya federation member wa sako mugezi olanze kugamba bwoba ng'oyagala beera kyolina okukola ng'omuyimbi olina right ebeera mu both things beera mu federation mwana gwe tukoze not officially simanyi sikiwuliranga nakompozinga tekinakubeerawo obusuuti abugyemu tekyakola atya ajjemu obusuuti fiina atabuke atabuke addemu ayambala amagoyegoye agali awo fiina ajja avume federation naawe oveeyo vume oba balina kyebakoze oba tebalina kyebakoze vuma federation ebyo gavumenti byetegeera ebyo gavumenti yatekolagana nabali professional naye tekiri fair zera mbalaba akaofiisi ako kagenda batta kalinga sauna musasula no mbadde bali mukasasula naye twalwana n'obutasasula mwana gwe nga twalwana nga twayomba tusasula no rent wano kuna kati mwenaye mujjula mu kiba kitya muli mu faani tukole tutya faani mweri tulina n'amazzi aganyogoga era mwe mwageeteeramu tuyana you take water naye emirimu gitambula awo mu uma awo nosaaga gitambulira ddala okimanyi Serena Bata promoter yali amututte nga ze mukwata olowooza ne yamuwonya uma ssebo okitegeera ebyo mubikola naye tebabiraba osaaga n'abayimbi tebabisiima gaza ebweru we bamutawaanya olowooza ne yatasembeera badde yali email ya uma kyobula kugamba amaanyi tulina kale singa babajjamu eyo gundi naye sente bazitumye mu kantu ako ne babawa ofiisi blood okimanyi tubali tuwadde ekizimbe kyennyini kubanga ekizimbe kyennyini nga kiriko uma emirimu gye tukola bambi gyo mingi wallahi bambi mukola nze bamanyi mukola naye nakiraba nze tebantegeera ekola gye mukola temujja kufunamu bintu byakumenka kati kumenka babawa sente ezigula emmeeza ezo emmeeza ezirimu naawe n'onyiika n'oteekamu ekifaananyi oba kya myaka meka president
Engano eno uma talina lweno. Waliwo ino nga bwoti bwonna okuba ekifaananyi okiteeka. Ndowooza naye wagamba kano katoyi ke batuwadde nteekemu ekifaananyi kyange ekirungi. Mulimu ekyange n'ekyomukulembeze w'eggwanga. Naye engeri gye yatumyemu essente bane Museveni tumuggyeyo mu muggyemu teekamu fiina leero ekifaananyi kye eky'embaga nga kirina omuzungu. Ekifaananyi kye Federation ffe batuleke tuteekemu ekyange n'ekya fiina. Nga bwe tegere tuli fekka. Simanyi oyo mugendako eggulu baba wa ssente. Nga Uma. No, nga Uma we've never received any money. Ziri bazibamma. Bambi nda sente awo ze nalimba ze baba bajje mbasabirize nene zigaana. No, manyi we boogera ekigambo industry. Oba olowooza ffenna mwetuli. Ne kazina akategeera nti we boogera ekigambo industry. Si ffenna. Si ffenna, some people. Banga waliwo biliyoni ezafulumye. Nga za industry. Kati yo industry kirabika yeeri si wano. Kati baffe tuli ki? Kati mulimu ki? Tuli badongo. Mulina face value naye. Mwandi omulimu gwemukoza kufumbirwa. Ani naawe tatufumbirwa mu Uma. Olinga gamba nti National Theatre yatuwaswa. Waliwo akafumbirwa ne fiina naye n'afumbirwa. Birungi. Simanya mwesonyiwa gwe ne fiina. Congratulating by the way. Milestone eyo nnene nnyo. Abayimbi bameka bomanyi nti bafumbo. Wenne kintu kikulu ekyo. Ekikulu ate nze kye nayagala mwafu ono gwe waliwo akafumbirwa noli n'afumbirwa. Buli omu n'amanya tekyali alina munne ku busibu. Akyalinako munne busibu. Ati mwaliko abajja n'abajja. Tewali. Naye mwe bajja baana bajja mweka abeesonyiwa ate musikanga mukola mwenna. No, because sometimes like it is not easy. No, men are not that important, you people. No, they're not that important. No, it's not. No, that's what she did. He's not an issue. Ochitegera. Omuntu obanga waliko naye n'omuleka kyekyo. A man is not that important to avoid them nedda. Mbokube munno zima mwesanga mwesoze. Nedda mweswaze mu bantu nedda. Ekiruma ekyo nno. Ekyaki. Abakazi boyagala ne baddingana ne bakola bombi. Lwaki kiruma? Baagala tulwane. Gyendi bakole bati. Bafune like abawulira nga nzimba ng'omusajja. Kwane mulala. Obudde tebuliiwo. No, there's no man who's that important. Kale kabeere mwana wange ojja kunsanga nno nga nkuba ekikonde. Manyire omwana wange ojja kuntegeera. Naye omusajja no nedda. Kati sande zino zaatuyiseeko nazo. Mutemwafuna. Tetwafuna. Tetwazifunye ddiya. Ate olowooza lwaki ndi wano okuba pulaani. Sente omanyi buli wedda n'abayimbi bange benkubiddeko nga nategedde kati bakyali bange ne mbagamba bannange nno nategedde mwafunye ssente ne bagamba kubireko. There's something wali ekyo kibagezako okutufera. Omuntu bw'obanga olina we wasayinze, first of all that money you can't get it without signing it. Si sente nti zaguddawo z'ababbi oba zavuddewa mu cartel. It's money from the government. That means it's passing somewhere. That means somebody has to sign for the money. So bino webagamba mugundi twamuwaana ebiki tetwagala mulala. So that's not true. That's not true. Bwanga wagaba sente obeera olina paper wakalaga nti wakola otya. Wagaba sente. But that is just propaganda yo government. Abayimbi bajja ne bafune sente ate mu kamera ne bamenka abantu ne bakyuka. That's not true. Nze wembanga Uma nakuwako kazibe 12 eza media. Oyina we wasayini. Kyova twabatakati waliwo gye tutasayininga mutusayiningisa emitwalo ebiri bannange bwemufuna obudde Uma mugireke ennyingi bwezijja era nazo mujja zisayininga era zijja. Tulina association yaffe y'abamawulire twayagala nnyo tapinga ku Uma ne tugamba weka tugende bano tubanga ab'amazima kiganyo tuli b'amazima batufa bwavu twakutedde association nno dda twagiwandiisizza dda eri mu bakulu era essaawa yonna mutulaba mu Twitter nga tubaga tujja ngawa naye nga okay katuyitayo kabi natera okuba tufune ekyebi bagamba omunaku takola ki tanyiiga kati Uma ffe banaku nga mukoze kale omanyi federation omezeewo omwaka federation tukoledde ku bwerere emyaka ng'ena kati bw'ogivuzeemu ena wasanga waliwo agivuze etaano bali bangi nno before me tewali president yawangala more than eya tewali buli omu era quitting after at most banga naawe toli mwangu bw'otuula awantu oba otuddewo nange nali simanyi gy'ova si kumpi baagadde okujja waawo nyiwo tosobola kunzija ku mulamwa kiri nga tukirese nti oli focused naye ne gy'ova bawabanga bagadde nnyo okujja mu ofiisi eyo naye buli ayingira awo alina ekirwadde ekimukwata kyokka mu ofiisi togituulamu
Munesa yajjo gitwala. Yalwala okuva otava ku kitanda. Naye ekigambo yayogera kimu njagala ntebe ya Uma. Era baakuleka kati buli ajingiramu ng'oga, do you know where I come from? You will not manage. Do you know where I come from? Do you know where my mother comes from? You will not manage. Ng'odde wakambwa ate weetuli obeera olabirira baana bo. Kiky'ogezaako okugamba Zubeda, what are you trying to say? Like nti otambula n'emizimu gyo. N'emizimu gyange nti bw'onumbaganya nga gikuluma. Bw'omala mbw ate okubalaga nti oli mwangu n'opostinga efaananyi ng'oli mu kyaki. She's a prayer woman. Baboda tolowooza nti nze. Because you know me as well, you are my friend. Basinkana bano baboda mbabuulire face to face. Mbanyonyi. Yeah, one time. Ojja kubaleeta. Bakuleeterako bakubuuzeko naye banajja mu office. Singa mizimu dya. Banga bw'otuuka ku National Theatre obeera weetalatala mu gundi mu parking naawe otyayo ku. Toyagala kufa bbugumu. Walekayo fiina yeetuulire eyo. Ayongera kusala weight. Ali muri sauna emununa mu masavu. Baba we office. Ale mutoko office Zubeda lekera otuvuma people mtusasireko. Government eganye ndoza abantu abala mutoko office. Tukoleka woshi. Kubadde omuntu nze nja kujjanga kube. Temujja kujja. Naye bitya kawo sibyaga kwa temujja. Tetujja kujja nti tujja bogera kutuga. Oba tukole concert nga ya Uma. Omugenyi omukulu muyitani. This one tuveewo akantu ako tekati. Ne muyingira bugundi nga bwe mwagala. Kati temuyina era kye mujjayo. Parliament. Tubalina ogamba ffe tutambuza paperwork. Abayayi bo bakola byabwe. Ate omuyayi wano yawangula. Kati batuwuddisa ne tuddawo n'empapula zaffe tuwandika biprogramu binene w'ebiti ebigasa omuyimbi bityagaba nenga birungi. Akakondo ne kamumenya. Esente ne ziyita emmanju bwe ziti. Ezituka buli saawa muba ne fayiro. Naye kyewuunyisa is that at the end of the day policy ziffe zetusuggestinze ze bakola ki zibagenderako. Kati olaba bali kyekirungi kibalina bamenyeka kitono kuba mu byonna muba mumaze obbiwandiika. Oli mutuufu nnyo. Bane bagezi. Mmwe mudde eno kufumba nakubyeko Cindy. Now have this and write like this and then send it to the then I'll come back very morning then parliament. Bali olujja mpale twagala sente. Bawala bayise wano katwategedde ekyokukola kati mu katwategedde kati ffe tugenda kikolera ddala. Ate mbu mwava mu kamera. Bali babeera nnyo mu kamera mwe mwava mu kamera. Mbu mwefuula serious. Mwava mu kamera gwe ne general secretary temubeera mu mawulire. Kokola emirimu anti. Ebyo mukola tebabyagala. They want to see oba abantu mubali kumpi. Naye gwe linda Mukama agenda tujjukira let me tell you. Then mujja tulaba. Mujja tulaba. Myaka ena nga tabajjuka. Oweddemu essuubi bwo. Nze lyanzigwamu dda. Ale kasafina bamubwakyema nebakubbooti. Ninja kukubira osayininga wano emitwalo 5. Naye tuba tukuwa ebiri ebiri. Ja sayiningayo ebiri esatu kitundu. Mitwalo 5. Naye aba olumu mmwe bagumu. Nga sale baziba wanga mmwe bagumu. Blood no. Wallahi tebazibawa. Nedda tezituukangako. Kinyiza singa nali nafuna sente Zubeda nze sowa kwerya bagaki I don't miss my words sowa kwerya ntama nja kukubuulira nti sente bazituwadde nja zikubuulira sijja kuddamu ebyo kuba waliwo sente zaali zirina ofulumaawo ne zisooka bazigira bati ofulumaawo tuziwulira buwulizi nze nali mugumu nnyo nga manyi there is no way they can give money to the federation without giving money. As if they don't know what we've been working on all these years. Kwa buli kimu bakimanyi. Olaba ekizibu kyenda bakuuma. Oba nammwe kye mulaba. Bano abaana be baleeta federation balina omuliro gwe baateekawo. Katulabe ekyo kye bakola buli Wednesday oba buli Lwakubiri. Buli Lwakubiri. Ne abayimbi lwaki beeyunirayo nnyo eri nga wano ne bwe mukola jam session kubaako batamiivu. Kolooza kiki? No kati olaba kyonna kiri about funding bw'oteeka wano ku National Theatre n'ogamba bayimbi nti buli azze drinks za bwereere emmere weeri. Biri bya bwereere? No, but everything is catered for. Bali emmere ku jam session. Asasulira emmere. Semanyi? No, they don't pay for anything. Buli kimu bakisasudde. So it's a free gig. Artist agenda kujja afuna ekyokulyawo n'ekyokunywa kya bwereere agenda kujja. Nga abayina engeri gye bapromotingamu abantu bano n'abaana kati n'abaana ba upcoming beeyunira nnyo eri. Naye tekibagasa kubanga eyo teriyo bafaani eyo eriyo bayimbi.
abayimbi tebasasulira concerts tebagula CD tebalina bagenda okuyamba mu career yo. What you need is your music to go to the fan. Oyo yasasula encha najja nakulaba Zubeda nawayo emitwalo 2 omutwalo 1 ajja nakusi muyimbi munno omuyimbi munno ogenda muyita ajja kuyimbireko talina zaakuwa. Kati umekoze etyo okulaba nti abayimbi abagirimu bafiringa nti muyina kye mubagattako? I think omuyimbi okutegeera byekola alina okujja first omunayingira ate olaba batwerabira nnyo mu ngeri z'amasape but abayimbi babeera n'ekizibu omanyi bwe gye bajja bagamba mmwe erimu bakadde abayimbi bwe bafa wali owuliddeko nti federation eziise naye nalabako abayimbi ba nga batambula nga bonna badda bemulina era n'abayimbi bedda olaba afudde bambi eyanguwa. Kati nno kankubulire bamemba ba federation balina card 90% of them. Bonna yes they have an card. Era bwe kibalukira mu ogenda balaba bonna nga bazze tulina abanene bonna just beteguddemuko tewana kugwawo kyakabi naye kati gwewo ojja kulaba mu elections tewabalaba ate osobola kubeera part of the elections nga toli member wa bonna balina card. So they're all members of akalulu wakabba nedda ddi alonda tewayitamu nganzibakaki abantu nali mbayinafuza emyaka 2 nga bamanyi nga mpangulira wa mu angoki obululu wafuna butono ntya yamanyani yajja mu time elections nobody knew him. Nze nali nfuzeeko emyaka 2 ntya wokka basobola okuba nti yafunako ku bantu baali bano ab'e Kampala ate omanya ani alonda si b'e Kampala be balonda ba artist abeyo Soroti Northern eyo Mbali balonda dia oyo yabeera ku simu ati kati oyo tusobola mujja ku simbi kati ogenda kuda mu esimbe wera okooyo oyina abaana b'okulabirira oyina olinya ennyonyi nakudda kubiddako kino kyo nkimaze kati nawe oli wadde mboga nti nyingira federation oba ovaako tegedde ekikujjayo obunaku obukooyo obuli wa omanyi olw'okubanga nawe oli president naye nga naawe kikutabye yafuzeeko emyaka enagmanyi kimala omenyesena nnyo kampa omuntu omulala olina okubeera mu bufumbo bw'ekyavu ng'ate waliwo omusajja akuyita wali omugagga si kyangu waayi mukwano gwali lubuto ani mukwano gwange ani goga mukwano mikono gyange gyonna ngimanyi teri mukwano gwange waliwo mukwano gwange si mukwano gwange muyimbi ali lubuto. That's very nice. Awesome. Anti lulimu ali mu bato nga twogera we have kids, we have the husband. Now you have the house. Now on the visual same. Ani akugambye nti obufumbo bwange bukyaffuuka kyakulwanisa. Batugamba mbu kyetulwanisa tetulina kirala. Nekisi kyakulwanisa mwana. Nedda, this my life, is my joy. Okitegeera ekyo it's not a weapon. No, it is not a weapon. Era nze musanyukidde nnyo bw'abanga ali lubuto. Baamu aboogera nti ali lubuto ye tanaba kyogera. Atanaba agenda ajja kita ku show ye Lugogo nga Rihanna. Nga Beyonce bwe yakola. Yali Beyonce yakola review. Kati naye agenda kola review. Performing nga Rihanna bwe yaperforming nga ali lubuto kati nkutegedde. Sigenda kuba kyakabi nnyo. Tojja baayo. Nze musanyukidde. Ojja baayo Lugogo date baagitadde. Nga sirina byakola nja kujja. Chichi. Madam. Chichi, wambanga sina show ya mu. Yajja kuwagira munne bagamba n'obagamba. Yajja kuwagira munne. So nange wambanga sina byakola nja kujja. Kitu ekyo kinenemu. Kituufu anyway kikulu temwagala kituufu bwe zuuba. Aze nkyagala baabo bwe batakyagala. Kasita njogera naawe. So ng'ona abatolina byakukola you will come. Yes, if I have nothing to do I'll come. Baye bwe mba ne show something njagenda nkole sente. Gwe walikoze eki? Nandize. Nenda review. Ndoza gwe siyenze. Koste kibangawo. Ekyaki. Kwe tewatuwa review. Tewakirowoozaako. Like tewala tuwa kyanjawulo. Nkutegeera. I
yeeyo my position yeeyo bwemba nga sirina kyakola mujja kundaba ozeewo abantu tebakyakuvuma nnyo gundi kabuto wano abantu baali balowooza iwa pregnant again nga bagamba imaama buli ssaawa onoobeera mu ekyo obuzibu kyeki kati ffe ngaabalabirira abaana bammwe ba inlo tuba tulina okubuuza nti buli ssaawa ozaala biki mukoyo balabirira kati oli mu jimi ndi mu jimi bambi twayogedde nnyo n'obikoowa no si kyekyo omubiri gwetaaga time Zubeda oli mukazi omanyi ndowooza nze mbikola kulya mmere kutuula awo no but omubiri gwetaaga time tosobola kuva mu kuzaala n'ogenderawo kitegeera ekyo nakikola mu bato because naye nakazaala nenkuba battle but after the battle I decided to relax tosobola kupapa kitegeera mbwagala kuddawo I'm not 18 years anymore, I'm not 25 sigezaako kuba kakasa ndi wakabiina mu mukimanyi ati naye neetaaga okwewaki obudde mpolampola yake kaseera kati simanyi empozi olina emyaka emekaike 38 ngenda kweza 39 by the way next week yes 39 ngenda kweza 39 temwankana ne Rebecca Jane hati Rebecca Jane agenda weza 5 naye alabikanga waabiri Rebecca nga akusi no I'm making 39 kale baminozo kumpi bwe bumuyamba obumpi no buyamba nagamba abantu babutuvuma naye buyina buyambira yes that is true abantu abampi balwawo nnyo okukula like omuntu okulaba nti akuze abantu bayombera nnyo makeup kiki obiraba naawe ndaba abantu bagamba nti makeup artist wo si mulungi fubbo nze mbyagala nnyo byakola olaba bagamba beauty lies in the eyes of the beholder I am the beholder ati nze asalawo ati goobola nga tebikunyumidde tontunuulira tunuulira balala mbone baddansa b'ennyambala yaabwe tebajagala amanze ekinsesa bambala obugoye bw'ennabugabo lanze ekinsesa nemubato sente baatuvuma ojjukira baatugamba mbu baddansa bammwe badde bambadde nnyo nabugabo biki abaddansa ku bbato eye ate awo balimbyemu baatu balaleeginnya bluth lyogimanyi okitegeera bluth ebanga big budget mu buli kimu not Bruce Lee on the battle the concert the battle gundi our dancers were putting on nabugabo that was a big budget show namwe wetegereze big budget show bakuwa sente but no gano bamba nembambaza kubanga zaaliwo dia kati nze kwamba ekinsesa y'omuntu ali online taze ku show alabira online natandika oku editinga okitegeera nzize nga tozasindisizaagala simanyi ayambala bubimbo yambala you have a right to edit me okitegeera nga fani kazi mufuba ina n'abaana naye laba byayamba oba tobya tojja bondaba ku TV gigyeko channels ziri nyingi nyingi oba ziri nyingi nnyo change the channel laba muntu mulala kati nze nayitawaawo okwatako wano tebagala nkwateko naye musalewo kyemwagala bingi byetutanga okukakana tetuyera kugoba ku stage kituufu muno bw'oba ozina okwata akazindalo bwoti nomaana okwatako wano naye mu bato wakwatanga wano kati nga tugamba kiki yakeddemu olukindo terwakwata naye ngamba nengaddo wetugamba yasindika omulaga wakiso wamuluma paka we baatugamba music avaawa mu lubuto kati laba omukazi wabeera olubuto obeera wekwata ku lubuto all the time kiringa reflex buli kaseera oba wekuteka kati nali nakazaala nga kakyalimu nga every time era nesanga nkoze eki tewali kyali kinnuma no just nali nakazaala my baby was 4 months old when I performing it. So I was used nga namanyiro kokulukwatako not because waliwo ekyali kinnuma oba kinno kali nawo tuguteme mwine ebigambo munnange bwe Uganda nagambye kati ffe ate awo tulya kati mmwe abatatema mugambo ate musula enjala kati ffe tugutemera ddala kale kasanzizenziremu ebibuuzo olumu ebintu biba bituufu ebyaki ebimu kati ekyala bagamba mukwano gwange nti engoye zakwambaza abantu tebazaagala kyaligonza kyakwambaza nnyo ebitengi tebabyagala tebampitanga bw'ate abise obanga toyagala bwe nyambala tompita ku mukolo gwo
oba street oba okutuuka omukolo gwo ng'ombuulira ebyokukola ki ebyokwambala kyoba omanya nti nze buli wengenda ku show sigenda nko ku show client nanyiigira. It has never happened. Client wa ansasudde aba musanyufu bitya ate fe abatasasudde amwaboogera otegera mwabatuuleyo ne mwogera ebigambo bingi naye who cares nze mba nkutte sente zange anedda naawe mpaka lasi tadde mbodde sokisi eyo oyambadde engatta ennungi baagaye bagikuwa US wagenda nange Zubeda twogere ku birala va mu ngoye zange kuba tetulina kye tugenda okukyusa ababoda mbadde ebibuuzo byabwe mbimaleyo tetusina kyengenda okukyusa ku ngeri gyennyambalamu ati bw'otuuka okumpita ku chance yokka gy'olina is when you call me to pay me you tell me what to wear naye obikkiriza mbikkiriza naawe mbikkiriza kyoba omanya ne wakabaka nayambala bye yali ayagala nyambale nesimanya wedi simanyi kinayambala be baali baagala nyambale bye nayambala obabuuza bannange kati mwabandaba online of course opinion yamwe endala but it doesn't matter so biraba ne tebikwata tebinkwatako munange nze mba ndaba your freedom you don't like Cindy don't watch Cindy you don't like what she wears abayimbi bangi abambala obulungi laba abo kati bagenda kukusiba lwa musajja w'abantu namukoze nti ono eyakuwakala nka perfume owoyo kwale na mmolo bangaye mweyagala batute mukoti kwa tweyagala kati waliwo blaza we blaza wa mukazi we kuba bangaye gayo batamanyi Luganda Zubeda oba mu Nigeria oba mu Congo agirwaki naze eno interview njiganidde ebbanga simanyi lwaki naze naye banembadde nga kunyiigira era oyo agimbadde mukolimidde nga bwe nakolimidde oyo fab bale njaga mumanye nti eno interview njiganidde ebbanga ono ddemu ebintu byayogera binyiiza mbw ate kiki muganda wa Gabi yakoze ati si muganda muko wa Gabi yajja nga nze kutaanulako lutalo bw'amala okutaanulako olutalo ne weefuleera professionalism nga bw'otera okukola n'agamba kati kagende ekira muloope yankubye n'agenda n'akuloopa ne Gabi ne bamulooperamu kati Gabi nalina osasula mbu $150,000 okulaba nti omusango bagukuggyako osiba ali kwale nange kuba perfume kamu otutte ne nono manager bamuwa perfume za bwerere kati muva out mbwera ne kolo mwali babiri ne Gabi out ku skies kati Gabriel Ba musajja foreigner mu Congo omuntu eyandoopye Dr. Muna Uganda amuyita Dr. Lujja I think that's the name kati gwe mwakuba bali related batya ono muganda oli mu Congo muko musaidi ki yo mukazi wa Gabi naye mu Congo naye mu Congo munange kibula ino story yo tegatta so kati oli mu kooti tewali reason lwaki ndi mu kooti just oli mu kooti njagala okunyumya nesobola okunyumya okuba tuli mu kooti okitegeera literally ndi mu kooti for nothing just because somebody adaga kuntiisatiisaamu awo nveemu akajooba okitegeera gamba aziweeyo akuveeko tulinde tulabe kubanga ezange maidea tomala galya sente zange nzikolera oli muganiriza sweet nzikolera sente zange nzikubirako sama n'entuuyana n'embonaabona ate mmale nzikuwe ng'olimyewa akabamale kunsiba bangamba sente yo jjejjako kyo kituufu ddala eyiyo gye bayita sente y'ekikazi bannange kituufu in fact eno ya kisindi kuba wali abakazi wali abazigaba zine sente za kisindi bwera mu byafaayo omuntu avaayo n'aganze nera sente ya sindi abamulala kituufu aba yeetaaga bamuwe ne reward nti bannaye ono yafunyeko eza sindi omanyi lwaki Zubeda I hustle for my money okitegeera ntulaawo nenjiya ennyimba mwana nze sagala kuyiiya bintu byebampandikidde njagala tulaawo newandikire that means obwongo bwange nembufumbafumba nenjiya okitegeera video zonna ezebula n'ozimala n'oteeka okitegeera byonna bina nembikola kati gwagala kuva eri nkuwa esente ez'obwerere lwaki kanti bw'omaze ogika video bakuvumye okitegeera nene male nze nzikukwase ng'olimyewa paka jimwabba video z'abantu video zetwabba twali tugezako okubalaga nti tuli buli kimu byonna bwe biri wano kyali kitegeeza kyo kyokka ate bannaye basiro lana tuwaawo tutegeeza tumenya
wallahi tetwakategeera mwali mulina kitugamba ku ntandikwa kibasiro laana bannaye kano tukutte okutegeeza nti she's a full package nga bwenzize all you slow people kyembadde ngezaako okubagamba mu video ya full package is that nze ndi ebyo byonna ndi full package teweetaaga kutambula wambu onoonya kyeweetaaga kikino nsobola kikutuusaako nakati temusibunga Muhammad Ali bannange ndukudiremu agamba nze ndi wakabinga Muhammad Ali ragana bawasana basiba kadaali abalowooza ngendo budde bukyali bonna bajeeyita bagambe kingi mwali naye bwe bakosa kyekya kingi tiwakyejjaako zina kyeteekako munaye tewali yakimpa ofugika nedda nno buuza Mr. Okuyo kyekwagalako ekyo sigala omuyita Mr. Okuyo my husband omwami wange naye mbwe nakubaswazaamu atya ngamba babayita nno batabani ba Falaawo wakawulira akagamba bamanyi okuswaza bannaabwe ego abimanyiira olaba omuzungu yagenda olw'omuddugavu. So it's not new to you. No, that is not how it is. You're not saying it properly. I nakura. You understand? Yes. I have all the plans to keep Mr. Okuyo. But if you woke up one day and you wanted to go nakura, agende. You can go. Eba ngamba omuzungu yakufera. Nakusuubiza ensi n'eggulu. Nakugamba jangu eno. Yali Itare. Naga jangu Itare, waliyo studio. I want you to get a record label. You're going to be more famous. More than in Uganda. No genda mbubano be waleka eno basi. No vuma ngogenda eri kuba famous. Bo watuuka eri nga baboola abaddugavu. No tunatuna munno. Mabulu ogenda okuyimba. Oyimba batunula wansi. Ogenda okudda nga Bruce Lee mulimu Maya. Nedda story ate mugimanyi sagana giyingira mugimanyi. Je watu wanfu. Watu wanfu. Amazima nawane ngategeera. Naawe bakukwata disorderly. Nadda kubanga nafuna failure. Kyogezako okugamba. Eri bakubodde. Abayitare. Black. Kyagaana. Kwe kudda. Nawe bekyo kibalekere. Ntokireka baboda abo embwa ezo zimanyi okunnimba olumu nnyamba ombulira amazima bakubuula Italy no nange nagenda ku holiday sagenda mupaka sagenda kukola nagenda mu holiday nze kunyumirwa bulamu bwange naye mbigambo byakugamba mwalimu kigambo kya record label no like nedda tekyalimu mbongenze ojjukira nali nkyali mu blue 3 naye sina plan zifuluma wavaawo bavumye nedda navaawo lwa holiday ffenna twali ku holiday eyo yemboozi gy'otuwa naye entuufu ye nedda yentuufu ffenna twali ku holiday dia yeeyo tewali ndala aye naye mwe terina bukakafu oyinza okulooza erina n'obukakafu engeri gy'oyogeza amaanyi ze nina olanga sho nno era wantuwadde omwezi ne date age ku ngeri gy'olalasamu ebintu saagala kwogera ebifu naye kyoba omanya share next year guno omwaka enyimba nga bw'obadde otambula abantu bagala toweza nnyimba 25 kati sooka oyongereko kinonno njasooka ennyongereko ziwererera kuba nnyingi munnange ekiro kimpeza n'ennyimba ana more than 40 songs. So okola show single-handed hours. Atwagirabako. Daawo. Ate ku olwo nno kubanga competitor wange yatuuka n'akoowa naye nali nakatandika butandisi. Twalowooza ennyiba ziweddeyo. Ate olinayo wayimbawo ze tutategeera nga tuwuuna buwuuna. Ati weeziri muyinza okuba nga mmwe temuzimanyi nekitegeeza nti eziriyo. N'oluzungu lukendeeze bw'ofuna obudde oyimbira Uganda. Obeebe oli mu kwetunda international sikitegeera. Ne bw'oba oyimba oyimbira ffe. Walina bwe wayimba nga mwe abatamanyi luzungu mulowooza abamanyi oluzungu tebaliiyo. Powerera no educated Ugandans are many with down. I'm taking yeah, but that's not how we work here. We respect hosts very, very much. Yeah. Okay, what I was trying to say is that there's an audience which speaks English, which appreciates those songs, the ones of the English, and then there's you. Okay, the ones who want music which is not so much,
which doesn't have a lot of English. Gezako kirungi ya. Nate nkola ntya munayaga kunnuma. So kati ogenda tuwayo ennyimba awo mulyoka ote concert. Ngenda bawo ennyimba eziwerawerako and then nte concert. Ku concert eri simbe ne album gye ndi okwanjuluza, not just timbayise wisi. Ogenda tuwa full album mpya. Oh yes, absolutely, yes. Nga nazera gweziwandiise. Era nga ezisinga nga nze aziwandiise. Guno omwaka njagala kukolamu ne ba writer okimanyi ti full package nakola ne Viper ranking n'omulenzi gwe bayita CS. We actually we put our brains together ne tukolagana fenna. So this year ndikuwa writers more, ndikuba ingiza more into my art. Yes, I think I'm ready to introduce other people into my style. Yes. Naye banga toyina mikwano onoobakuuma. Sina mikwano, nina ba colleague. Yes. Kati so toyinayo mukwano gwo. Of course nina omukwano ti my friend naye mu industry nina ba colleague omanyi waliwo ejjotuka nga tosafuna mikwano just wakuwayamu abosi beetaaga obeera n'emikwano nga buli omu alina bwakugasiza kati eyo level gye ndimu. I can't just have friends mutukole olugambo nedda ndi mukazi mukulu kati mba manyi nti Zubeda muyina nti bwe muwa oluyimba asobola okuntambuliza omukwano gwange nti otegera nina mukwano nti oba kati ye oyo ye publisher, that is my friend, we'll hang out naye nga at the end of the day alina kyangattako kati navamu eyo age eya just awo yo mukwano gwange just kati awo siriiwo. Kasikuwa mulaba yakola atya yagamba mukuze mwali muswinga kaawo mwali muyina ebyoya like wanayogera ebigambo bambi bwati bwe yakyogera so Jackie yajja wano kyamulumamu Jackie akakuze kituufu ateredde yalina nnyo entondo nnyo ne Jackie akuze ali mature bambi yagamba ali walungi nnyo okuva ino yogera ekigambo bwe kityo nga nendaba bambi ng'obulumi. I guess angoye endala mutuufu tulina ebyoya ate mulala tetubirina si kyekintu kyetwogera mu bantu nati bwekiri era si kyekintu kyogera mu bantu naye si ekintu kyengenda okuwakana nti tetubirina munangetubirina we have it. Even people who are younger than us, we're younger, have them. So for me, okay, yo ango yange yagamba mu show egwa mwali temulina kiddako nze njagala manye nkyakuba show Jackie alina show ku catwalk Friday nakikuba ne live band osigala nalina gigize osigala ne Bulaaya blood tuli okay just because omuntu taseeringa mu sitting room yo tekitegeeza nti munayo gyali tali kikuba abeera kikuba kati waliwo olumba Spice yayimba mu endongo gy'ozaala abalala bakola ki bagikoona just because gwe togikoona tekitegeeza nti buli omu takola ki tagikoona kati gwe n'abantu bomwe consoling nti nagwa naye munayo gyendi nkikuba mukuze nno mutandisa okukolima kati munayo tetukyatya kati naye kati katulinde concert ejja naye tukubamu omwana awo ate omwana bakola saba tukoleko tetugenda kuba muleba buli ssaawa nakweraliikira ng'onyiga olubuto tukoleko oyimbe nga totadde ku bunkeeke fafaani bo kale nkitegedde ne Mr. Okuyonja mugamba bambi mususi abaana sibakola nzekka mubakola babiri tubeera babiri era eno ensonga ngenda kugizayo w'omukulu mugambe nti bafaani bagambye tusooke toyogera ku linnya lyange saaga nkyankalanye mu maka olowooza eno shota gyagiraba yadde eri ku bbali otugeyambuka kifa buli kaseera tufuka mu kwawo naye tuvaamu baana mbugiriza boogera naye nga nze mba sikitegeeza so baaki so agite tukubanja come to Zubeda show at your own risk.